katalekeka akatalekeka bannange abantu bonna oba mukwano gwo oba ani yenna omuntu yenna gw'omanyi bw'aba asirise nga takkubira ssimu nga takuweereza message don't take it personally tokitekinga so personal nti yakukyawa yalekera okola bannange people get drained now and then abantu balina ebizibu nabo nga beetaaga kati gwoba obachekingako when people are drained they need time to recharge nga nawe bona ocharging essimu yo omuntu yeetaaga recharging akomewo ayo asobola okwogera naawe ng'asobola okwogera naawe kati bw'aba tasobola nga tannatereera ajja kwetaaga quiet time yessawa nawe omuchekingeko abamu tebaba bakyaye tobeera selfish kulowooza nti kiri eri kiba kuggwe all the time kubanga kati essimu teriiko manya kati mukubira takwata atankubira tampereza message takola ki nange sigenda mukubira then you're not a friend muchekingeko gendako ewaka olabe ayinza okuba this time around ye yeetaaga your time your texts your calls your help ate munaye abantu abo ababeera nga be bafaayo ennyo ku balala be bacekinga be balambula be bakola ki emirundi egisinga bo tebabeera nababalambula anti buli omu aba amanyi nti iyo yabisobola kyokka ate netubeerawo we basiriikirira ate ne tutabanoonya nako kumanya bwe bali omukyala yali aluddewo okwogera n'omuntu nga manyi nga buli ssaawa ye omuntu eyajjanga n'abacekingako buli ssaawa I think they were couple ngaba aludde okwogera naye nga baludde omwami n'omukyala ono nga yajjanga yakuba ku masimu gamba naye banga liweza ono omuntu tetukola ki tetumuwuliza oba ali fine bakuba ku ssimu teriiko kati munnaye olunaku lumu we bagendako omukyala ye yagenda we yakoleranga n'abuuza tibannaye gundi aliwa nga the girl had died nga wayiseewo omwaka. My God. Check on those people. Check on them. Webe essimu tagikwata bulijjo akunoonyaako nawe ku luno. Return. Olumu abantu abo they go through things ng'ate bo tebalina baakugamba. Nalabako ku TV omuntu eyafa wiiki namba ng'omulambo guli munju. Ningamba wiiki ayina abamwagala. Wiiki ayinayo best friend kubanga abantu bagamba bestie. Because best friend we ayina okuba nga ali aware nti oli okay. Olunaku olumu ayinza okwerabira okuba naye olunaku olwokubiri. Then ayina kika kyekyo. Titakwata masimu for a week. Check on those people. Don't take it personal nga takuchekinzeeko. Kwolo actually kifuule initiative yo. Nawe oberengo returning favor yo. So, tuyino kimanya nti ezo those non-responsive days don't take them personal. Don't. Aina omuntu kyasobola okuba nga ayitamu akwetaaga bannange people need us. Abantu batwetaaga ate nga bw'ogambye abantu bano betulowooza nti bali bulungi tebali. Omuntu asobola okuba nga alina ssente zonna nga alina omwana yamuyisa obubi